Haleluya ngambuli ababuyimba ku Christmas. Akuyo Easter. Mumwajanga. Omugabali Tronas Media. Emusima gombe balyanga bya. Ono mwana abba. Kitaawo kumusomesa kya muvunaana kiki. Oluzungu yakozesezza lungi. Mwana. Neze gago. Nze wena sinzo kutiira. Kasa nalabye ne junior tamalenga agamba bannaye omwana akozesezza oluzungu lungi. Nemmanya kati oba kubanga ku social media tusuubira abo mbube bakiikirirako baabala ne bayiza okubavununira. Naye ate naye agambye oluzungu akozesezza lungi nti abalala tebabitegedde. Bokati bebe yadabigamba babitegedde. Alishuwa ndi message yagisinze baba. Bakadama mubajje mu bintu byamu. Gwa bogeddeko. Olina avaye nagamba yi bakadama tebabitegedde ngaafa kinensi. Yali babitegedde. Babitegedde. Yaga basobola okugamba obu yayogedde. Bawaka nnako ne bayita no bukyusa. Translate. Translate. Kateka mu wali no owuliriza n'omanya. Ate n'Oluganda baluteeka ku Google. Kati emboozi yonna so giteekayo. Ne babiza mu Luganda. Ne byevunula. Abba kino kyensooka okugamba munnange ebintu by'abazadde biveemu. Abba nkiddamu ebintu by'abazadde kola ki biveemu. Oli mwana ekyo kyenyinza okugamba. Anti abagamba emiti emito gyegigumiza ekibira. Kogwe tasobola kuba mu bintu by'abazadde. Ate bano abazadde bavaawo ababe. Tronas Media kwetuli mwebale okwekuumira ku kyakabi nti mbalamusizza muli mutya mwenna abatulaba olwaleero tuzze tujja singa kwogera Christmas weewaawo ne kanona kali kasavu kanyama tujja kubanga kintu kigattagatta mpola mpola naye Christmas tujja kwagala otubuulire gwe mu comment awo tugambe nti munnaaye we nali mu myaka emito kino kye nasinganga okwesunga mu Christmas. Tukulinze mu comment. Nandi ne munnange Vincent wamune Kamoga Peter. Kamoga Petero. Chamani we Magombe. Sigwe Kaloli. Yagambye ye MC we Magombe. Ayogera ne bani. Simanyi Magombe yogera ne bani. N'abagenzi kusinzira munnange nafaako nze gwolaba wano. Kwetuli buzako mulabi Gadali musanzi wafana wakolodya. Nafaako buzako mulabi wa Tronas Media. Wafana wakolodya. Nimala nezuukira. Bategeera yandi bufudde. Nange nakati tuli mu Christmas kati bintu byonna birayika abantu bibacyankaranyiza. Byakifuula. Kati gategeera yandi afudde kama. Ate yafana azene bakugamba nti ozuuki. Emboozi baginyumiza amaze okudda engulu. Bakulimba aliyozirisa. Aliyozita abula okufana okuzirika. Yakola kyamani w'okuzirika. Teri omuntu yekka yali afudde naddayo omu. Yesu. Oyoddeyo omulala. Tegeza. Buzako mulabi wa Tronas Media. Tusanise okuddamu okubasanga. Tusanise okuddamu okubasanga abalabi b'e Uganda, abalabi b'e yonna gye muli. Munsi yonna gye mutulabira. Babe mweyongere otulaba, mweyongere okukomentinga, okukatambuza. Naffe tujja kubeera abasanyufu. Tugenda kwogera ku nnaku ze mumanyi eza 25 Desemba. Tutandika kalenda egenda ofulumanga kweruli. Teruvaako. Naye ate osanga oli agamba n'ennyonyi za Christmas. Omwaka mulamba myezi 11. Onangira ssebo. Oza mukitegedde. Naye nga kalenda ya Christmas egenda kuba lwa 3, ejjako egenda kuba lwa 4. Ekyo obuna okwanga okimanyi. Oludako lwa 4 bwe lutyo. Ye ejja tambula. Naye omuntu akaana katakyanoonya kyakwambala. Olunaku lumu terukwemazaamu. Kolako ky'okoze. Nagwa mu mabanja. Nkolako ky'okoze. Ati kati kankuye Christmas kubanga kufa. Omuntu wetufiirwa tetusonda byakuziika. Oyo kuddayo budget muje tukole budget ya gundi agenda okufa. Lunaku luba lumu. Ate tukola budget okuziika twesonderaawo. Ne Christmas kyolidde kyoba olidde. Lunaku lumu kyalina ennaku ndala ennyingi ez'okulowoozaako. Oba tolidde gende wa neighbor. Owulidde.
MC we Magombe. MC we Magombe wao. Chairman we Magombe buza. Abali ba Toners Media mbabuza ko nyubule mu osinziro kulanga ngolabo omukutu guno. Magombe ati nange mbamba tuseko wanga tubaweereza ku program eno kiki ekyaliwo mu myaka emikadde ku Christmas nga Yesu azuukira. Kinane eyo kati mu myaka kinane. Nga Yesu azuukira. Kiki ekyalingawo kyanjawulo kino ekiriwo kati. Kyekyo kye tugenda okubanga tutambulirako. Yesu yazuukira. Yesu okuzuukira yali Easter. Yazaalibwa. Okuzuukira wa Easter. Omanyi kibingi tetuyawukana ebintu ebyo. Batona babyawukana. Olwenzo mubide kubadde nando azuukidde leero aleluya ngambuli ababuyimba ku Christmas. Akiyo Easter. Mumwadyanga. Omwana Toners Media. Musima Magombe balyanga bya. Ono mwana abba. Kitaawo kumusomesa kya muvunaana kiki? Oluzungu yakozesezza lungi. Mwana. Neze gago. Nze wena sinzo kutiira. Kasa nalabye ne Junior Tamalenga agamba bannayo omwana akozesezza oluzungu lungi. Ne mmanya kati kubanga ku social media tusuubira abo mbube bakiikirirako baabala ne bayiza okubavununira. Naye ate naye agambye oluzungu akozesezza lungi nti abalala tebabitegedde. Bokati bebe yaddabiga babitegedde. Alishuwa ndi message yagisendese baba. Justice for Kadama. Bakadama mubajje mu bintu byamu. Gwa boogeddeko. Olina avaye n'agamba yiba Kadama tebabitegedde ng'afa kinensi. Yali babitegedde. Babitegedde. Yaga basobola okugamba obu yayogedde. Bawaka nnako ne bayita n'obukyusa. Translate. Translate. Okatekamu wali n'owuliriza n'owekyo. Ate n'Oluganda baluteeka ku Google. Kati emboozi yonna osobola ogiteekayo. Ne babiza mu Luganda. Ne byevunula. Abba kino kye nsooka okugamba munnange ebintu by'abazadde biveemu. Abba nkiddamu ebintu by'abazadde kola ki biveemu. Oli mwana ekyo kyenyinza okugamba. Anti abagamba emiti emito gyegigumiza ekibira. Kogwe tasobola kuva mu bintu by'abazadde. Ate bano abazadde bavaawo aba be baddawo. Kubeera kimukakatako family neimo ali party emu ku family. Ate n'ekirala Abba talina musango. Bako kale yayiseewo byadde alina okukoma. Ogamba nti taata we kimala teyeekuuma biki ebyo. Kino nakyo kyasusseeko. Naye nga Abba naye ali party of Mayanja. Wavaayo omuntu walaba ensobi mu family n'avaayo n'azoogera akaba takoze musango. Naye obuzibu kunenya bajjajjaabe nti baakuzaawo bitaata we. Yakoze bubi nnyo. Kubanga singa baakuzaawo bitaata we teyali mulabyeko. Ensengeka yamulemye. Weewaawo oluzungu wakozesezza lungi. Naye ensengeka yamulemye kubanga twalabye munene big size big up. Naye yagenze n'alaba omukulu Jose Chameleon namugamba nti olina okukyusa mu your lifestyle. Kitegeeza nti omuntu okulwala tebeera lifestyle. Okulwala kiri nnomo. Yalwadde. Kati yagenze n'alwana n'amukuba kikonde. Obulwadde tebuliiko ekyo. Ate era endwala tefaanagana. Bw'aba yalwadde bw'ati buli omu alina endwala ye. Kati ye kyazze. Bene obulwadde tosobola kulengeza muntu kulwala. Kubanga waba afunye kansa teyayita kansa. Waba afunye biki talina kati obulamu bw'omuntu tosobola bukola ki? Buga nti gundi lwaki walagajjalidde obulamu tosobola. Naye kye tusobola okugamba ku Chameleon Katonda amusaasira awone. Aterere ne babadde baleese omugambo bonna babazinzeeko emimwa. Nalaba ne Julie zawedde Juliet n'agendayo ate bagamba simanya saaviza mwamubanja ssente mu Chameleon ali mu ddwaliro yeekwese lwamabanja nebana omugambo abaana basala omugambo tebakyagusala nno kati bawaata muwaate omaye okugusala n'omuguwaata ndoza byanjawulo kati bawaata muwaate naye nga full figure ne blaka bad blaka mutusaase tusoke tuve mu nnaku nkulu olutalo mu rutereke tuyingire mu January awo lulyoke lutandike mpola mpola bafaji mutuyambe mututerekere tujje mu January tutandikire awo tweyanze ge nasanyuka nga nga bakikoze kye tusabye nga bakiwuliriza. Omukulu ono nga bw'agambye okufa tekwetegekerwa. Nja kukiddamu okufa tekwetegekerwa. Kitalo nnyo kitalo ddala.
Banaye bwaba wafudde omuntu ow'erinnya nga Mmese Bontwe yali mukwano gwange nno kiseera ebyo nga tuli awo ku supa yava mu bulamu bw'ensi waba waliwo akakiiko akategeka gende n'akakiiko akategeka nalabye ne muganda wange muzeyi wange Muzeyi Muteweta bamutadde kakiiko Muzeyi Muteweta ogamba otya akakiiko akategeka ate gwe n'ovaayo n'ogamba abali ebweru buli kimu kyonna baakikozeeko kati wano tewali kukola ki bannange muve mu bintu muve mu kuzanyira mu kufa ebintu by'okufa temuddamu kubizanyiramu bw'oba omuntu afudde waliwo abaana abakukwasizza okuteekateeka famire weeri ate gwe tolowoozesa bantu nti bano bajjamu ssente zaako abantu babajjamu ssente za kulya oba kweyambisa oba kukozesa byabwe omanye ekintu kino ensi bwe yatuuka buli kintu kakirimu okukubagana buli kintu oba kirimu opposition tewali watali opposition kati buli kintu bwe kijja nga kibaawo opposition kati n'oyo yakire kati oyo opposition yagezeza wamma nsonga omusajja ensonga gy'agamba ntuufu tewali watali opposition nti buli kasita ekintu okiteekawo nga opposition waakyo ye nga yeesimba wali ayinza okuba naye yadde ayagala kubeera oyo Tunas talina kubeerawo ayinza okuba naye yadde ayagala kubeera ayinza okuba naye yadde ayagala kubeera kati bamuyisa kati alina akakiiko nga ye kayagala otegeka abakatambuza kino kye balonze problemu eri mu Uganda nti nawabeera ennaku wabeerawo abaliwo afunamu essanyu kati ye yadde amaze okulandira emba nkwata ssente z'okusonda okwo nyinza okubula nazo by the way tusaasira n'abaana ababadde wano nozaala incident ng'ebadde wano e Makerere ey'omuliro abantu basonda ssente zaabwe z'ekibiina bana ebintu si byangu omukazi yadduse ne ssente z'abadde obukadde 2 ebibiina bino bingi ebibiina bigenda kukolebwa bitya kubanga gavumenti egenda biyingiramu ndowooza gavumenti eyingire mu bibiina bino ebalage enkola entuufu gye balina okukolamu ekintu ate n'abantu bajjawo omutima omuntu mba musonze ssente z'ekigendererwa zammwe lwaki omuntu omu aba agenda nazo kati kankule Christmas kitubadde twogerako wali eri nti Christmas abantu bagyetegekera omuntu wabula olunaku ayagala akyuse ku lugoye omuntu wabula olunaku ayagala alye ku nnyama ne Christmas yagitegera nti yeetandika okufuluma mu January omuntu ateresa akasente ke kitegeeza zino ennaku zonna zibadde zeetawo ngagamba kasite zange wali nfuluma nga ennaku z'omwezi 2 bagenda kumpa akange watuuka ku ssaawa abantu bagwamu mangu essuubi ate nduja noga nti sente wali wakiri omuntu waba ateresa akakadde muwe ekyenda nize mbadde manyi nti sente ezo ez'ebibiina baggulawo akawunti ate akawunti zirina okuba anti kwerako era abantu 3-4 ababeera bavunanyizibwa kweyo akawunti simwena nti mba kati bakonaivinza abantu aba e Uganda era n'abaleadings kati ayinza n'obakkiriza ne muzijja ku akawunti mwinga mmwe ne musayininga wali mu kugenda ziga ye n'agamba kati kamala okuteekateeka wano ndaba amanya g'abagundi njije n'atuule waka nayise mbuyisi naye kati ebintu by'abantu byafiidde awatalina na musango kati emmotoka zibawekeza zajjidde nnyo zafudde nnyo abatabadde na musevingi waabwe emmotoka zaayidde nnyo ati ne weebuuza ki ekigenda mu maaso sajja wabadde wakagula akamotoka ko atadde awo emmotoka ziba tezasimamu afuna mmotoka bankuwulira ebizibu biri mu nsi tusooka okwebaza mwenna soko obadde okyali ku Mmese Bontwe tusooka okwebaza abantu mwenna ekya Mmese Bontwe Amooti yafa nga Amooti enkyalina ekivu tugamba Amooti agenda kubeera atya naye Amooti mwebaza okuba omusajja yajja n'azannya yajja n'aguma kubanga era sente yali azeetaaga n'abantu bagenda bamubeerera bantu mwebale genda ku bivulu ebyo wali wa Ssebatta amu nga bali wa Amooti mwenna mwebale kujja wonna waali wajjudda so kitalo kya Mmese Bontwe omukama ndowooza akole ki amusaasire amumuze mirembe alina byamusobako kuno ku nsi obaako nakikusobye twebaza Bannayuganda mwenna abawangaalira Mmese waabadde awangaalira Uganda community ate munange enfa ya Mmese omutima ogwo enfa ya Mmese yali yeewuunyisa ebintu nti omuntu yalwala nkugambye nti okufa tebasoobola kukubira simu nakwata ne balina balina vidiyo nga boogera byasozi niga biki problemu ebeera mu bantu tulwala netutayogera tuba n'endwadde tutayogera naye kati nga omanyi nti ffe abaddugavu tubaasawo nti omuddugavu talwala omuddugavu twegumya omuntu aba n'ekirwadde naye nasituka n'agenda akole ki akole ate ayinza n'okujja nomwe abasanyuse naye nga wadde eka yamanyi kyakola ki addayo nnyiga wa muli obululu tulina problemu eyo nti Bannayuganda abasinga obungi
abane stress zaabwe nga anonya gwazigambako tamulaba ate nga abamu kati nga Messi bwe yali nti comedian ayinza okujja nakunyumira story n'olowooza ali mu comedy kati n'amala n'afa baabika Messi abantu ne bagamba balimba bantu baleka kati kyo yamoti ekutta kati bannaye Messi yafa ate mpaka leero kuba nalabye ono bamwitaani yali ku Dembe FM n'agamba abantu tebanaba kukkiriza nti Messi yafa bagamba oba tukyali mu comedy bannaye Messi yafa era enteekateeka eziriwo za kumukomyawo ogamba Messi yafa wanga agamba Messi waka yafa Messi bontwe Messi yafa twajja omuntu wa comedian yenna ekice omala kirabako kati omuntu era abantu bagambe mubalinda kumala kulaba mu bode ya bode bagamba bwavayo nga bakumanyidde nti otambulira mu comedy oba tebannalaba kwerabirako Bannayuganda bazibu oro mariachi baligamba bati Bannayuganda bazibu banza nokomyawo bode bagamba baleese kiddolo okuva mu China Jali necho baina ojukira kunfa mukoli ngabantu bawakanya ddala ojukira kunfa yo mugenzi Semwanga ne bayinza otandikirawo mba ategeka sho ojukira kunfa yo mugenzi Semwanga bamala n'okuzika Semwanga wanene ninga Bannayuganda batu Semwanga bamulabye kesimanya Philippine Semwanga kati wonu toka musajja yafa Semwanga tannafa Semwanga kati baka video ke bale olondozo Bannayuganda balina komedi ogwazanyira mu kufa kw'abantu Semwanga yafa n'omulamba ne bakomyawo Uganda mwani yale ku mulambo gwa Semwanga ani kati netwebuuza kati bali baba abise Semwanga ogambe gwe family yaabwe oba gwe nanyine muvu bagamba tebabikudde kese tumulabye baleka babise bazise migogo kati kyekyo kye baba baagala Bannayuganda okufa kwano bakuzanyiramu nnyo nti omuntu wadde afudde balwawo kugamba okujjako nga abadde abeera Uganda bo ne bagamba nti gundi afudde ali mu ddwaliro e Mulago oya agenze kati ngano kati gundi bamutte mu ddwaliro ne bano nti babakomya obukomya abatakkiriza ate wekijjira ebintu ebyo bibeera musibuli awulira nti gundi afudde n'anakuwala kati oyo yakirinamu gundi eyo nti afudde oba naye alabika tafudde kati oyo ayina engeri gy'akigaziyamu ddala ddala okukakasa nga ye akakasa abantu tafudde kuba ye mutima akakasa tafudde naye nga Messi bontwe kyaki ekyo kitalo nnyo yafa ate nabadde yakanjula yabadde yakakuba embago makuwedde yakuba embaga ate omukyala n'amuleka n'agenda ebweru no yali agendayo ku byayuna bino byatwala abayimbi biki ebyo byamu teyagenda kukola just byamusanga busanzi nga omanyi nti bakuwa visa ng'ekyatambula emyaka 2 naye yagendayo ku byayuna yeti yagenda mbwaddusi yabamuwa agendeko mu yuna batwali abayimbi abagenda mu America biki Canada kati yatuuka mu America ate n'agamba naye nga teyadduka nti mukazi wa mulise ndoza abadde wana amaloteri ez'obulamu nga obimanyi amutwale ate akomewo wano kola ki atwale mukazi we naye kati namwandu abadde muto abadde mbumutwala n'omukyala mwamatana bakuwasa gweneka nze ndiroya waabwe bannamwandu bawulereza bannamwandu basangawa sagala abanyomoola boogerako bubi ekyo kikujja mu mbeera no kyayogedde kyo gamba mumutwala supportinga nti akyalina omulamwa bamutwale seruwalira mole bannange kigozi kwegamba owolereza bya awoleza bannamwandu ono awoleza bannamwandu nga bawakuwa naye nga yembeera tubaga abo akakiiko akategesi kabadde nga kawawa enamba oba olina obuyambi bwonna oba olina bagende Messi banga yazanyidde mu komedi Bannayuganda bete busente bitono sente bagala mukadde mu 10 nawudde mukadde 10 okomyawo mulala enteekateeka zeeri zonna abeeri bazikozeeko kati Messi abadde n'emikwano kikyetagisa na kusonda Messi abadde n'emikwano era babasonze tulina bagagga wano oli aveera atuwa obukadde 5 atuwa obukadde 10 ng'okuzika tumanyi nti omukulu Pira Sematimba awo ekyo tumanyi ateekwa kubanga yakikwasizza temuswaza nnyo mirambo kyemmanyi ku kintu ekyo nti kasita kiyita nti tulina sonda sente bwezi tikyo kiyita nti tulina sonda oli ne bwavaayo omu n'azireeta nti ze zino okusonda kuba tekuwedde
basi galaba obuzibu kati chobola kati chobola nti bwe kimwe position kati obuzibu nti oli waba alese milioni 2 okusonda kugwe tutekete asobola kuyimirira ku magulu gena gabana tubadde tutese okusonda bazireze tubireke tukote kubanga bagambye bali abebweru bode bagenda jizza sente bazifunye yani bagamba nti sente ezisigaddewo tezigenda kubanga zikola mu kuziika wano wabula bagenda kuzikwasa maama w'abaana abo kwe batandikira omwaka ogujja okusoma kati ebisigaddewo wano abali wano mukole ki mubikoleko naye nga byonna tubikwasa Omukama Katonda ate nebyo byokugamba maama w'abaana sente kwatanga okusoma nabyo bikyamu waveyo omuntu agamba mwana muwerere okweya bameka boolabye nga babagamba balaganya awo jabba oli akukuziika bakwata akazinda moyo mwana nebwe ne mukufunza okulaba bakwagala okufokasa kumala okuziika kasa kumala okugwawo mama nononyera ku nesimu azijjako ono kamoga ngenda mukuza byonna ebyo nembulamu tata wabadde mukwano gwange nnyo kumba abala ttaka lyammwe kale tuvuddeyo eyo Christmas kayimba kafire bongo lota bakakuba buli November mitima ne gibasika buli woka uwe mutima netuusi bakanga bagamba kasinga tisa bakulembeze anti omwaka guba gugenze ogwo mba emyaka 5 kubanga kakende buli lwakawuli amanya kati giriena bwadde muna ejiri esatu kati amanya gigenda ye kati sawa zino bakawulide bagamba buli bera lekirivu nnyo teri mukulembeze kati ateredde kirabika esawa zino abasinga bakiridde dda gye bava teri ateredde ate era bali eyo mu bantu bane tubagaliza Christmas ennungi bwe gye bagendayo tigineto era bali eyo babagaliza Christmas ennungi bamanyi nti emyaka gibaweddeko omukulembeze essanja kinga kigwako abanga mulwadde ayina ekirwadde ekigenda omutta ekyamaanyi agenda kulaba dokita enca ekyamaanyi baba kubunkeeke eyo ye Christmas gwe booli awo Christmas mwagyetegekera mutya gwe walinga mu biseera ebyo ng'okyali muto kiki walinga osinga okwesunga n'ogamba muwaayi dadde atera okumulirayo naye okula emyaka tegidduka gye gimu ng'oli muto oba wawawo enjawulo tetwalindanga Christmas nga mwalwanawo dda nga Christmas tetuuka naku zino Christmas etuuka mu January buvunanyizibwa mu January alimira mu December nadda mu January kati wakava mu January twalindanga December bagulire olunaku lwe Christmas okolaba eri wala nga tulinda bagulire olugwe kati lutuuka engenda hasigenda ddugula nobiva kubola obu tuzirina naye luli wazirindanga ng'etteeko tutuuka ddi mu December bangulire olugoye lw'olunaku olukulu lwakwakale ne Christmas byabanga bwebi ebintu byemwalyanga Christmas ye mwalyanga buli kanaku Christmas abantu beesunganga akamonda akazungu tekatera kubeerawo buli lunaku omuceere tekabeera ne mukalima mukatunda butunzi Christmas ekyakolanga Christmas bintu byalinga bwebi kati ffe twazaalibwa mu myaka nga tetunayingira mu 2009 Christmas yali yanjawulomu sooka abantu baabanga batono ku bitundu twazaalibwa ng'ennyumba ozibala waliwo Mzee Kamoga waliwo Kigozi waliwo kitegedde kati nga Christmas weetuuka okimanyi twabeeranga mu famire ez'edda ebiseera ebyo naye nga temweraba anti nga eri famire basiiba mu nnimiro nabano basiiba mu nnimiro nabano basiiba mu nnimiro mwena ate kukomawo kawungeezi kati ate nga mukomawo kawungeezi si byo bino nti amazzi mwagakimanga ku luzzi lumu buli famire yabanga n'oluzzi mu nnimiro yalwo ekibadde okimanyi kubanga buli bagenda kulima ettaka lyabwe likomerera ku kibira kati ono alina oluzzi bakomawo n'amazzi kati okutambula mugenda okuva mu nnimiro ng'obudde buzibye oba ng'obudde bugenze nga mulina okwanula emmwanyi mulina okukola emirimu egyawaka kati nga kiba kizibu kati Christmas bwe yatuukanga famire zino bano abaana bajjanga ne beegatta nabano ne beegatta nabano ne beegatta kati waka ne mukola ekintabuli oba okitegedde kati ate nga nabano ababadde mu kibuga baweereza abaana abali mu kibuga baddeko mu kyalo kati nga weesunga okulaba Kamoga ava mu kibuga
ngaroka ane kamugana atero okujja ganga dene mugati mugati kati what tip top kati nga nentimba ebiseera ebyo yabanga yanjawulo bitooke batemanga bukomera n'ebitooke ebitooke byosabirako mpozi kati ebyo byammwe mu kinsanvu nino batemanga bukomera ne mubukuba baluni ebeera Christmas tree Christmas tree kati buno bino byammwe bino ebyenaku zino ebyaka bidisco nga tebiriiko oshegedde nga kwanga tewabanga amasanyalaze sometimes mwabanga na ttaala zamu kati nga mukola Christmas tree ne mutema ekikomera ekine nga buli omu ayinza okutima kyayagala ng'olina kino kyakamoga kati ne basooka batema ekikomera ekinene mukiteeka mu ddiiro kitimba oshegera noyina kati Christmas nolanga ewaka ne mulongoosa kati wabangayo obumuli ne mubutematema ne mubulongoosa ewaka kwegamba nga waliwo enganga timwetegekera ekyamaanyi kati bwe muba mwalinamu kalangi ng'ennyumba yakusiga muzeeyi n'agisiga ku olwo nateyawo kalangi okitegedde noladdala nga waliwo ekintu kyemwaniriza Christmas yaffe twamalanga mumaale ntujalamu emikeeka twafunanga obusa kugimaala tutabula obusa mu lufuufu nje mbadde nziraawo nemugimalawa mu ddiiro teyali nga lya nfuufu golooza bonna bava mu kibuga wamagenda mu maaso sabula emboozi twafunanga obusente tubukuŋŋaanya bulungi twabujjanga wa muzeeyi magala eyo wansi tukuŋŋaanya bulungi olufuufu mu bidomolo ne mubisomba munkaaga saaliwo ne mubisomba ne mulukuŋŋaanya bulungi ne mulutabula ne mumala bulungi eddiiro lyonna ku lusenga temufa obusa buno bukwata olufuufu luli wali nfuufu yonna ekola ki ate nga tebuwunye twatemanga obuti wabangawo obuti buno obuwunya akawoowo mubuteekamu mu ddiiro bubusa ate munaye obusa bwe bamala okukala tebukyawunya buwunya bubisi obusa bwe baba babumaala kasikinesi katono bayisawo buyisa bwe buti obwo obusa bwolaba bulinga bwolaba seminti kakwatira ddala kati wamala kamaala bwe kakasita kamala kala tekaddamu kuwunya era ekyatumalizangako bwe butyo nti enfuufu butava ku bisenge nawano butafuumuka mu ddiiro nga mutudde mulya kakwatira ddala enfuufu eri tewabawo nakantu konna ku bisenge kuno ate endisebe enji zaaliga za ttaka sabula emboozi netumala bulungi nnyo kati Christmas yabeeranga nguba yaku lwakusatu tukikolera lwakusatu wiiki eno tega tugenda tuka ku Christmas nga buli kimu kiwedde kyo kyogamba mbu tebuwunya nga mulya buba bwakala dda musiiga mutemusulamu mumusulamu ate mulinya mubusa obusula obukala ogenda kuziba nga bukaze obusa nemumala bulungi egigambe nemujalirira emikeeka nemuteekamu emikeeka bulungi nnyo awo nolyoka oleta ebyo noleeta obuti obwo netutimba baluni bulungi nnyo kugamba nga n'abagenyi bagenda okujja ku gundi bajja basanga mwalongoosezza akayumba abava Kampala mwalongoosezza akayumba nolunyuma ng'era omuli b'amaanyi kibuga Kakongolo olunaku lugenda banyumira nnyo mugenda kulya emmere teri nfuufu ebayiikira emmese mwabangamu emmese nga naye ne bweyitako bweti terina nfuufu gyebakuba naye wano nga mulya ekiro nga temunagimaala muba mulyayo mugenda owulira enfuufu zebayiikira otunuulira ku Christmas y'ebiseera ebyo n'eyakakati kalina obusaya buvaako dda kintu byakyuka kati kasenji zonna kizibu osanga enju kati ku Christmas muba mukyusa bukyusa langi mujjamu ntebe enkadde mujjamu ntebe enkadde kati kyo kiraga nti kati kyali wali na kyalo mukyusa n'entebe kati entebe zikyukira ddala oli ne bagamba nti zino kati zikaddiye tuseemu zino nti amu bakyusa n'abakazi kati kamoga akyusa n'abakazi gwe mubuuzi gwalina naye omwaka ogwedde gwalina era ku Christmas lwaki siye ggwe nze sirina kati lwaki obadde bannamwandu obalaga wooli okukyusa omukazi si musango no omukisa buli omu aba n'omukisa n'oli omukubo kuba ku mulala mukisa kuba kwagaliza buli omu afune kwagaliza omukisa kyobola bagamba wetuba mukerezia kwatako munno mu ngalo akadde kukwata kwagaliza munno omukisa oyagaliza omu nekigwa
Leo kwata kuona nokwata no inza no chuka kone mapepa nokwata niko kwagaisa mukisa kati simusango tuli ku Christmas panange bana abana nabo sibangu kakati batuse ne mukubamba bacyuse entebe bacyusa abakazi bacyu newe mubera temutuse kucyusawo tozi ngoli mupangisa nekati Christmas zebiseere ati muganga wage balongosanga akayumba katate bafunanga ne kungoye ngoye zabanga sene byo nga tufunye rugoye bera Christmas omukazi anoba era kasazi tokana kuzomeza binga tanalulaba abakazi bakwatanga bajjajjaffe bali tebali ansene ejjajja omusanga munimira akwata musika akwata ensene nivako bine bemukwasa amataala nga musubi ng'abala Gomesi kadde azitanga kadde era bwakwata ensenene nga ffe tetulya ku nsenene ezo nga taata taliyo temwalina mwanyi amala kujja n'alya ku nsenene balyoka babagabira ne mulya bw'aba yina abakyala oba bameka bonna balina okufuna ki Gomesi era nzijukira lumu taata jjajjange yaweereza ensenene waka mama nangamba genda ogambe taata nti jjajja wakuweereza ensenene ye taata kumba amaze okola ki okitegeera alina okumpeereza kuwa maama sente agula olugoye lutwalira ani omukyala yakutte ki ensenene olwa Christmas so omukyala nga twatafuna lugoye nenkwatagane batewali obudde abatewali tagenda kusaba tajja kugenda kusaba kubanga talina lugoye lwakwambala ninga ziri mu nnyumba endala zaki eba neye jamwaka guwedde biri bikadde wabanga munene kati ng'omuntu yetagamu ekipya ekyenjawulo naye kaakati essaawa zino oli musajja wawe tungaba yajjidde mu t-shirt ayingira kyaki nekubira akabunoke n'asaba anti ate obuzibu wano mu kibuga Christmas weetali atandika okunyumira Christmas ojja kutya munnange omanyi nga nze musajja atu nesunga engatto nesunga pale n'essaati kulya ku mugaati ne bata kulya ku mugaati ate oguva Kampala guno gwawano bamuyitanga ki bali tumuyita bata blue band blue band yes eri blue band yoyo blue band wa mu nsanvu naawe blue band naye awangadde ku katale omusajja ali myaka nkaga yakuba akalango ka omusajja ne bwe yamuyita blue band ate munda wa yero simanyi kyama kiki yakweka edda nga mugenda kulya ku kagaati akaliko blue band ku Christmas olumba genda muwa toosi ze 2 ate sebo nga tolina kulya ng'oswanga olina kulya mpola osaliza n'amalawo amaala teri kwanguya oyinza noterekako nze ekiboga kyalinga kitya bamuleetanga bassenga baleetanga omugaati ne bamuleeterako naye nga omugaati gumanyi okuggwawo n'asigalawo ate tuba tumusiga ku muwogo omugaati guweddeko ate yo waali bulubana akyaliwo kati omuza ku muwogo omusiga ku muwogo webuti bafumbanga muwogo n'asulawo kati ku makya mumba mugenda nnyo ekyayi nga mumusalamu n'akambe omanyi kamugaate bo balya bulu nakawundi yakomyewo agenda ku ebonize egenda ku Lwokutaano eri mu kujaguza myaka 47 ng'eri mu nsiike bamugambye bamubuuzizza owaayi nakawunde omukadde ye nakawunde kanagayeyo yeddala okyali n'amaalo ng'edda nagamba nazannya maalo wabula siri wa maalo nazannya omuntu ayina amaalo yatulimbamu oba ekintu kyozannya nze nkyogenderedda nnyo kintu kyogezaako okuleeta okuzannya oba okirinako idea oba okiri ng'oluusi oba okirinako idea kizibu okusimattuko ekintu n'okikola bulungi kubanga bagamba abe mukibi azannyanga mukamwe ekintu oba okirinako idea kyozannya abe mukibi nkutumiddeko abe mukibi nno ze nasinga omulabi olaba fiimu gye bata Last King of Scotland wawugirako
kati geno Abe Mukiibi yalimu nga bagobazanya Idi Amin bali bazanya ku bya Idi Amin bikibi Abe Mukiibi yali tano gadi wani wa Amin nga Abe Mukiibi yanga Abe Mukiibi maje nyini nno girabe bakitala sticking of Scotland Abe Mukiibi mwali nuzanga cyali muvuka ebiseri yenga muzibu era nga wo mulabaawo yali muzibu banyenye ndibamuyitangaawo ne bagizanya kugenda bya mwali nnyo Abe Mukiibi oyo Kawenja Abe Mukiibi mwe namba tumiddeko muri mutya Abe Mukiibi ambi alude mu industry ya Uganda mu bya movie Mugondi yagamba ne abana bano babuukira ono Mukunja Mukunja yagamba nzo okuva mu media okuva ku radio bya TV banzije n'okuva ku radio Abe Mukiibi nga naye avudde ku radio ne mubuuza muyitaati nzayi yamukuza bwe mulabanga Abe Mukiibi nga agambe nti bannaye radio nziwumudde ne program ndozayo baje kwata nti nga ate tolaba bagikolera ne gundi kati ebeera ne concert kalisoris kwanga nze nkuze njiwulira n'agamba nti ya presenter be bamu nti mukasta nazali bawe bavuga nti kasta bali Abe Mukiibi kasta aliva mulimu gwa radio nga naye nga agamba ni abuka we mutuufu atendawusi olaba yasooka wotenayo no kati ono yabayo nonyesemani Jaje Samanda nkutumiddeko ogamba otawama kulumya Oluganda awo osaana kubeera ate yazanyanga kooti Lutikko Muzeeyi Mutiini oyo wajubyako ko Lutikko nti yali Muzeeyi Mutiini oyo Jaje Semani ne bakaswigiri naye kulumya Oluganda awo mukakasa naffe tukuze okirabye mugiremu abazadde baba banja mugiremu batubanja kiki batuteresa batubanja temwagala kati omwana singa esawa zinakupeeka dadi olugoye lwa Christmas omuzadde abakyala bagezi golooza omwana yalukusaba yamusetinga misana wano ogenda otuuka ng'omwana akirina mu bwongo omwana mugamba ngobeera ajja kukwaniza toweerabira omwana ngajja dadi kulikayo olugoye lwange lwa Christmas nogamba yi ate onoogula lumu obunaanyizibwa bukusukkako n'onyiigira n'omwana kumbe n'onyiigira n'omwana gy'oli alina omusango twasisinkanako omuzadde wamu nga batugobye tuli ba P6 ne tugenda twali tusisinkana mukwano gwange n'asisinkana taata we namugamba nti taata osibe taata nange ne mubuuza sibe tamuzaine namugamba batugobye school fees naga kati gwe olaba nzirina nawe ojja kukola balizikusaba ngamba ati ate gwayombe saakoze eki waliwo kyakoze yali ayina omugamba nti batutumye school fees naye yanyiiga aziwulire abazadde ate mukakkane omwana waliwo omwana omu yalima ebijanjaalo n'agamba zino sente zange za Christmas kati ebijanjaalo maama abitunda sente azitereka omwana agamba wayi maama sente zange tebanaba kuwumula abagamba nti sente toddamu kummanja sente wano sigwa agula munnyo sigwa ogula sukaali wano sigwa tolina kyogula kyonna wano sente nze nzirina namugamba yi mami kati sente zange zesigula bino ebintu by'oŋŋambye namuvaako n'agenda ku ssomero natuuka ku ssomero eyo buno bulojjole jasi buno omwana agula kajole jasi anyiiga amugamba mpaako kubanga sente ze ziri yazibala nti esimuwakira gyagenda ng'akola kifaa Christmas wekola ki n'atuuka maama namugamba naye maama njagala sente zange 15 namugamba mu busungu kwata sente zo namugamba namugamba ogenda kugula kooki ng'omuzadde yaddamu n'atereera njagalako jole jasi namugamba okomyawo wano 14,800 naga kale mani budde bukedde bagenze ku ssomero atuse wali ku break agenza agule kajole jasike ng'akanywa abamukanywa abaana bonna bajja bamwetooloola olwonna alumya oli atamuwa koko kake bamwetooloola kyava amugamba
bano kyaba bagamba naye tuweeko agamba affe tugulireyo gundi nani siri mukwano gwe nga bomanya eby'abantu kyaba bagamba mwena babawe ku biiru yange 14 zonna 5 zonna zikoze eki zigwawo adda waka maama amubuuza owaayo sente ziriwa zisigaddewo balance nga maama sente mbadde manyiza abadde zange omwana wa myaka emeka oyo mukulu wala wa P5 kibooko yinza onnyoka ewakaawo era yanyoka naye tekiba tekituufu era yanyoka tekiba kituufu ate mukubira esente ezize tekiba kituufu balina omukuba lwaki kubanga ti ensasanya si ntuufu tosobola kukwata kati wezinaggwa waanabba kati abadde omuntu olina okulya ng'otereka tolya kumalawo yali excited talya kumalawo olina okulya ng'otereka naye olaba okutereka oyinza otereka ate nekimugana okuddamu okuba n'obwongo obufuna endala kazimale wabongo jukira yalima bijanja yagendereza nnyo bwemanga sirina obudde bwabwo bundi byote obwongo obunoonya sente bwebavu anti yakati kiyaniza ogenda ofuna ogenda kola otya ensonga lwaki okolera ku pressure naye bwembanga buli wookola nga zolya zomalawo otuuka ekiseera nga okolera ku pressure naye buli wookola nga olina kyokola n'olyako n'osevinga kiyeza nawe enkulaakulana oba ogiraba kamugana atera okuwasa kubanga olaba pressure emuwaliriza watasobola kwerabirira n'asobola okulabirira omulala waliwo abamu ate okuwasa kitagisa kulabirira nkuwasa nawe kola twerabirire ffenna lwaki gojja wange okulabasa nina okulabirira jangu ku besti ofumbire owase gyobadde obeera nze mbadde jangu ku besti owase kubanga eri owasa lunaku ajja ku besti awase awasa lunaku n'agenda mbasi ate mbasi wasiza mubbi oyo oyajjanga nawe okimanyi nti mulesi naye agenda anti byogambye nti omulya yeerabirira jangu osasule tirina okukwatagana era nti omukazi alowooza nti ogenda kuddayo kiboga ofuna omukazi omukazi alowooza nti nze ajja kunoonya nti nze kumuwasa mulabirire buli kimu si bwe kijja okuba ogenda muwasa tukwatagane twerabirire mwembi babiri nina okwerabirira singa nabanga nja mukkiriza mukakazi nja kukulabirira ngende endwale ate namusuubiza omulabirira namulabirira atya nga kitegeeza ajja kundekaawo nga ndwadde agende omukazi talina nsoji wadde oli ku kitanda kubuza taata bana tugenda kulya ki leero omusajja talwala omuddugavu omusajja muddugavu talwala naye tubadde okyanyuya ku Christmas kati Christmas zinjijukire gye nasinga okutegeera obulungi yali ya 2,000 ekyasa kya 2,000 awo tutuuka mu kyasa kye2,000 kyasa kale 1,000 omwaka gwa 2,000 kyasa si kya 2,000 bagamba nawulira kuba tiisatiisa n'okutiisa ti nkomerero ate kakati buli Christmas yali bweti tutuuka mu 2,000 batugamba ensi ekoma mu ogwo omwaka abantu baalya emmere ku Christmas anti nga basigadde ennaku ntono omwaka enkomerero etuuke abantu baalya ente abantu baalya ki buli kimu naye nga tutuuka ku Christmas kwennyini nga buli ndi olunaku lwange olusemba kwasa tumulumba ekya n'ebyabwe enkya 26 nga tagenda kulya bino byalidde bisobola okukutwazaako era ofa okukusiye naye kati tutuuka ku lunaku lwasatu teri yeebaka ekyali ebweru eza lunaku lwa gavumenti yaweera okuddamu okwokya ebipiira ku kkubo eza gyegyo emyaka era gavumenti eyise etteeka kubanga abantu baayokya buli kimu ekyabali okuuma abamu n'engoye ebintu byonna nga bo balindirira ssaawa yonna ensi yeewumbeko ate waliwo neyayokeramu abantu kibwetire yakwata abantu ye n'awookya bwokya kwogwo omwaka era baganda baffe ab'ekanungu bagendamu ogwo omwaka kubanga abantu basaba balaba essaawa ziggwayo obudde bugenda kujja teri kiva mu ggulu kigenda kwokya nani yatusirwaza neyo eŋŋombo omwaka gwali gukomamu ogwo omwaka abantu nga beeraliikirivu nti essaawa yo batya kubanga abantu Christmas ekyasinze okwanga emitima gy'abantu abaaliwo ebiseera ebyo ate munaye kasita olunaku bwakya nga abantu nga we bali balamu buli omu ng'abuuza munne waayo oli mulungi bagamba ndoozi omwaka tegwatuuse kubanga ganti omwaka tetwagweyingidde mulala
kati babakubawo kati nga bannabyabufuzi ab'obuyaye kati yani gabanaye twakirwanyeeko ekyo ekintu mugamba tetukola naye muwakirabye singa tekinologi singa nabannabyabufuzi abafirinbali twakutta omuliro tulina engeri gye twalwanyeemu mmwe naye twabagamba mugamba tetukola twakutta omuliro twakutta omuliro anange mwebali kulwanyisa gavumenti eno temuddamu gyogerako mwadde mugenda kufa naye kati mulabe kyabaddewo naye twatuyamba gavumenti yoseyo teyali mubafere tewaliwo bonna bakkiriziganya kye tewaliwo bandimanyisiza abantu nti babalwanyisa mwabadde mwebasanga ffe kyetulwana nakyeyo mwabadde mwebasa naye twabadde tutudde mu conference naye nga kyetuliko kimu kulaba nti Mukama Katonda akigoba atya ekyo mutwasindisa amagye mu bwengula aye basindisa amagye mu bwengula gamba naye Christmas oza kyasinza okutiisa abantu emitima yo yanjawulomu abantu ne tulowooza kiki ekiddako ate ekyenzijjukira nali mu kibuga wakati 12 amasannyalaze gaavaakoko abantu ne bagamba kati tuwedde ndowooza yali akola mu mume naye yali mu pulaani ebiseera yali ibbi yali ibbi ewaki UEB amasannyalaze gaavaakoko abantu ne bagamba tuwedde nange nakiraba kati bwokanga abantu balina abalwadde b'omutima ogajjako bwoti ekizikizo olina akutukira azikirirawo bayekanga lumu bwati tuwedde omuntu okufa agenda okufa okutegeera nti afudde ye aba yafudde dda omuntu afa kwekanga kebeera kiside bagenda okugira bwoti olala bamatokange ejjana nakutuka bagenda batomeka ye mufu wajja kati ekyo kyeyakola kyali kya bulabe amasannyalaze ekyo nkijjukira gaavaako buli omu n'agamba bakijjukira nabo abaaliwo abaali mu kibuga ebiseera ebyo gaavaako mu budde bwa kiro sawa mukaaga eyo tugenda kukubaganya fireworks tewali fireworks ebiseera ebyo twayokyanga mipiira naye awo obukomero bwabeeranga mu nnyumba we twayokyanga ebipiira bye twayokyanga ne tuddusa omuliro ku luguudo otamanyi twalinanga effujjo twayokyanga obwedde obubalabala obusinga bwalinga bwa ssubi obukadde olwo baddemu bazimbe bupya nga tubwokya n'obuyumba bw'embijja obwo budaladala bwa nnyaanya obwo nga tubyokya naye nga mumanyi nti olwo omuntu enkyakola atya ajja kukazzaawo essubi gye eri ku ttale abuze ajja kukazzaawo naye nga tubyokya kati yali kalega fujjo tumalako mwaka nga fujjo kwonona Christmas gwe genda mu comment section otubuulire nti gwe obiseera baalyanga kuki baakolanga batya abamu lwe baasabanga lwe bagendako ku kyaki waliwo omwana nze kano kankubuulire ali Christmas naye yali ya 21 kubanga nze siri musabi saagenda ku kyaki akati sisita wange yali mulokole nagenda wa sisita wange eyo okulya Christmas nga tutuuka ku Christmas nga twambala tumaze okufumba emmere bulungi ku makya antwala mu kyaki simbya kyaki antwala mu kyaki kati natuuka mu kyaki nze nakisanga ku kyaki ya Christmas mu bulamu bwange kubanga nasigendangako mu kyaki ntuuka mu kyaki era ekyangoba mu kyaki kiyinza okuwulira amazima bye bino wammanga ntuuka mu kyaki abalokole ebiseera baali bayimba kati ngenda okutuwa mu kyaki ng'ettendo ligenda mu maaso tugenda bikutta akati kati sisita wange mu kuyingira twayingira naye muki mu kyaki kumbe nze simanyi mu kyaki mubaamu ebyabato ng'abato balina okudda eyo omusumama mu Sunday school kati nze era bino binyumidde olina okubeera eno ntudde naye mu katebe bwe nti bakugamba nedda sebo abato mujje tugende eri yansanga waka Gulwakugamba genda waliwo yansanga waka naguno guliko oddanga mu kyaki kati okuze genda mu kyaki so akuddira mu kyaki ole yamugamba kiri yamugobayo manyi nenge ejokwatamu omuntu no mukwata bulungi yegwe ndowooza watereera kati osaba kutereera natereera kati eno naye era amakungu gosobola kugatwalayo amakungula sijamenyekana natuuke nditwale mu kereziya nveyo buggo ngeze menyeka transport amakungula biba byayengedde bino twajja Katonda ono
amakungula ga mucyankaranya gokugoba mu church kutwara mu bana kastabanja mu bakulu batwala mu Sunday school nemanyano siwe nyina okubeera wano si watuufu ate Katonda wabanga ali munze lwaki muntu alambatu bandeke nyumirwe ebyange era sister wange agenda okunnonya ku church ngagamba wa oli muganda wo ali waka nene banadini bano tebaje asaka nengoye nga nazijjemu danze ndi mukuzanya mpira gwange mu maaso ga Katonda temubaamu grade lwaki fe mutusasa nti tuli bato ate tuli wa Katonda. Waliwo mwami yaŋŋambye n'aŋŋamba nti Missa Uganda nkutumiddeko ogamba ote yaŋŋambye nti nkubuulire nze Chembade magalize mbaze kibuyaga sudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokuda mucho ya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusanga bujuko Katete stage akukalongoti kukubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwaleze kubeyi rayisi okumanya bisingawo twa ku noti musanvu ana mubiri ana munya insanvu mu mukaga Tronas Dry Cleaning ebujuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso ej'omulembe ejiriko eragala mufaliso gwa somero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuka n'ebipiira ebyambazi ku mifaliso biyite bimakintosh beyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 insanvu Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso nti ye Christmas ya Jesunganga kulya byakulya naye obuzibu bwe yasanganga balina osooka ogenda okusaba baluke bakomewo bali kubanga emmere yayidde dda kati nga beetegeka genda kusaba kati nga ateeyo omwongo omutwe gumugamba nti bwagenda ku church bayinza okulwayo n'asanga emmere nga tekyaliwo eweddewo kati baba bagenda ku church bonna bagenda bulungi inakkirira balina essamba y'ebikajjo nakkirira mu bikajjo n'akumenya ekikajjo kye n'akisusa bulungi n'akiteekawo n'akikwata kati ayina sayini z'omukyalo z'omanya nti kati bakoze eki agenda kulengera ng'abantu batali kukutambula gamba baleka bakomyewo yadduka emisinde ku waka yasookawo n'alinda beetoolola badde eno tebajjula n'agamba bano bali kuki oba emmere bagiridde agenda n'akebe tebannabakubya kankuye n'abantu bedda ku Christmas batukolanga ekizibu ku Christmas batuwanga emmere ey'okutta obusi ayino nga bagikaka kati Christmas mutuula mu kisaako ku lujjuliro mwenna kakati ye mama wammwe oba jjajja wammwe ebiseera bye yaliwo omulamu yatula wali ku ttooke kubaka atula ku nnyama kubaka atula ku bummonde atekitegedde kati bano abasajja tebasobola kuwa bifi oba wakitabako ekintu ekyo basooka ne bakukkusa emmere bakunga muli okoza bukoza supu kati balaba otandise okupiyuuka bakwata ku nkoko bakwata ku nnyama bakwata ku byennyanja kati ogenda kutoera bisaawa nga gokkuse naye nga omutima gugamba byonna bibyo olina okufaafagana kati ekiro osula mu kitondo naye jjajja baite batussa busaawa jjajja yakinkolako naye agenda okulaba kimpisa bubi kakati okusena esupu ennyama n'ompamu supu yekandya naye nga kakati bakuwadde ennyama bakuwadde enkoko amatoke gakutudde dda mu lubuto omukyere gwakutudde dda mu lubuto kati yagenda ng'okulaba nga tewali ajjula mmere atandika kusiita obugere mpola mpola ekiddako kukaaba bamubuuza okaaba ki tayogera kati omuntu omulala yagamba naye mwana mumuwe emmere enjala emuluma akaaba kumbe ye kimukaabya obwongo bumugamba oba oliawo emmere eyo tekyali ki bagiridde obuto ananga obuto kintu kibi nnyo naye ate kirungi oli bwakuvuma obuto abakusa ate anakyakuse kubanga naawe onyumirwa mu ddembe lyo buli omu alina waategeerera kubanga naakuvuma obukulu ayinza okuba akusse naye gwe ekyakugoba mu kyaki kati olowooza mbu baakumalako eddembe lyo gye ndowooza yo gye kati baalitwala ate kati nkyali lina yali musabe naye kyebamukola saali musabye era bwe gwasooka ogenda we nakoma eno walaba ebibeera ndowooza kati okuze genda okole sikyalina kyembyagazi
ate banga lyembaddewo nga sigenda mu church kati ate nga mbotya ngende kati sikyali ne church tetukwatagana bulungi bwe bwe mwana sigalawo we nange nsigale ewange kati nze nsabira waka era waka nazimba ka church kange neesabisa nze faza bya buwangwa nze akati twagala kumpa mukisanze ngwewa nze faza nze muweereza nze muyimbi sabira mu nju yange Katonda lwaki ankuumye emyaka gino Katonda tankuumye musomesa kale nze faza so ne wan evangelist nagula ne evangelist nze negabira mulira sakaramento ebyambalo wabijja babitunga mu wino byange nabyekozesa balina akakwate nti byayowoka yes babiwanika wetteeka mu Uganda mbune byambo tebina kuwako na muntu mulala olina wolimanyi yes teeka ki ya kerezia erina ya kerezia nze ndi mu kerezia nze ndi mu bajja nakyo nga kyambadde mu kerezia mu mukwato wasanga mukuwo nga ntaba nakyo bankwata mu nju yange ndi mu nju yange neesabisa mu nju yange mumufugayo omusajja ayinza okuba ina lubugo n'akyetta kyambalo nga yeetubisize kyambalo ate anyegaye nti olubugo si kyambalo wadde okimanyi nti olubugo gundi yalututte kampuni ya gundi agenda dukolangamu engoye ani bana bakole Nike Adidas ab'emipiira bagenda dukolamu engatto bagenda dukolamu amasu kutunagala bakati n'omupiira kati bagenda dukolamu nesuuti bagikoze y'olubugo nagira emiti gyange ngende tebagitema era kati mwadde bagamba simala olubugo simala lwa buwangwa biki nno asajja walabe nga nga lwe lugoye olukyasinza okuba olukwasa ebbugu mu nsi yonna olubugo lubuguma bagambye olubugo lwe lugoye olukyasinza okukuuma ebbugu mu ngoye zonna ze baali balabe era kati eyo jasanga ensazi eziri mu muzira nga bambala mbugu kati mwe muli eno mugamba banaye emiti gyange temugikwatako so kati abalina olubugo balukume tugenda tukesanga olubugo lwa bbeeyi omanyi omuti oguvako olubugo abantu bagenda tuna ebifundikwa byabwe naye nabo okyogedde kinjijidde kuba nkirina goli mu ssente era obwanga obuddukiddeyo ne ŋŋamba wona gwe wasikira atunda kirina ekifundiko banaye gwe temuleeta bizibu wano bagala ssente bwe lulunya ne bagamba mu mita yakakadde banoonyezaawo bajjajjawo batunde banoonyezaawo tebabeera mu mbugo nasikira bya bugagga kati bye bimu ku kiba kinonodde ate tebakwagala obeafiira mu bwavu batunde byonna ebyo ebyogeddwa nze sibimanyi era sibiriiwo kubanga saagala bagambe naliko nga bakkiriziganya kutunda ebifundikwa byabwe nze sibimanyi naye omusajja agambye mbu bamusisa bya bugagga kati mbu ekyo kimu kyekubyebugaga kimujja mu nnaku omukisa guyitidde mu kifundikwa ogagawala guli naawe olese eno tabu noonya omukisa bagamba noonya omukisa guli tolinda ate gwo gukunonya kati gwe musajja nedda kati bali batunda mafuta tolina luzi lwa mafuta bali batunda golodi tolina obusima n'olubugo luzi ate olulina lutunde banaye emiti gyange egivaako embugo abalina embugo zonna ze mwasiga temuzoonoona essaawa yonna mugenda kufuna ku ssente kampani ya Adidas bajjajja bakwagala oba obulungi tugikubidde akala tugikoledde akala bajjajja bakwagala oba obulungi sooka obatunde wejeje nali bubi ebbanga lyembadde temunyambe olina eddagala lyotunda eddagala ndirina amaanyi g'ekisajja abakazi abalumizibwa nga bagenda mu nsonga oba okitegedde abalina ebizimba abakazi abafuna ebizimba mu nnabaana okitegedde baba abakazi abalwa mu nsonga ebyo nambirina ate erigoba omukazi wali agala agende ate ogoba waki nga gwa mukwana obukole bwayitamu ng'omukwana obakozesa omugo abagala eddagala bakukubire ku namba ki okomyewo nkomyewo 7 68 35 4 9 tolina ya mukongozi 7 68 35 4 9 alumizibwa nze kwata eriko abakazi abamu kati bambi ali mu kujjanjaba kiri musawo Muganda yawulo yanjawulo waliwo bataba abo
nabali abasawo b'ekinnansi banja ono herbalist wenjagala nagwe tologa ate nkulogera ki nze mponya kirwadde yawonya kirwadde ekyo kyolina siriko mmandwa nzikutulako okukulagula nze siragula bali babeera balagula so akulagula mbwoge bali baba balaguza abeerako emmandwa byanjawulo baba bakozesa eddagala ly'emiti kwagamba alagula asobola osindika oli gwalagule ngaalabye ekimuluma n'amusindikawo gwe n'omwetaaga ate kati bali abakulagula balagula mpewo omuntu alagula aba alagula mpewo kubanga ye aba n'emyoyo ejogera nabali ebintu ebibyogo bye batolaba nenze nkujjanjaba ekintu nayo kyoba okola ki kyobola ogambye tosituka amanyi g'ekisajja olina matono ddagala muddakiika ogenda okuva wali dakiika 2 oba oli steady alekanga ategese gwagenda okulaba oyinza n'okujja naye n'olimuwa ne mwakalungu mumubbako twala eri anti netugezesa mukazi yajja okwawula nti eddagala lyatunda likola abalumizi b'embuto nga bagenda mu nsonga nayo ndirina abalwa mu nsonga nayo ndirina abalina ebizimba mu nabaana nayo ndirina tolina lyagema nkuba ate abagumba ery'enkuba ndirina abalina emikolo ate eri abagumba okuzaala okusembeza amagi era oba osobola okuzaala osembeza amagi ogasembeza n'agaanamuvaako bano abasajja ebimbozi zaabwe teziggwayo naye nga nkyanoonya n'eddagala eddala kati ndimugezesa kati eddagala lisala lubuto waliwo abantu batagala mbuto kati ndimugezesa eddagala lijjako mbuto bakasukwabo mbajjako kyo ki airbag anti kati ababeera na wanu paaka eba airbag afuna 6 paaka oba 2 paaka kati omuntu tosobola kuba nga olyawo ng'olina ki airbag olina ki bouncing kaso mu maaso tebijjako ndowooza bakitegedde ab'embuto si embuto bouncing kaso omuntu aba n'obuto yagenda okuzaala kati omusajja oba otya ne bouncing kaso mu maaso so kati mujje tugijjeko oba ovudde ku sheepu sigamba nti entalo zonna ze muwakula muziwakule ku lwammwe nze siriimu sigamba nti olwokuba oli munene olina kuba nakyo yabbaga nne buli awakula olutalo aluwakule ku ki ekibi kyogerwako lwakubanga bannayuganda tebagala kwogera ku bibi byabwe naye ngaekibi kirina okwogerwako omuntu osukulya nogaa nti nze olwokuba nyina ssente nyina kuba n'ekibuto obugagga si lubuto biba birwadde ne banfaana balyanye lumondo omubisi bannange mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu guno omwaka si mutini oba oliawo edda ffe twabalanga obubi amwaka si mutini era bangi abatagwiseemu n'abatagwiseemu bangi naye era nga bakyaliyo nakati banaye Christmas baya lunaku lumu nosooka omwaka luba olunaku lumu bannayuganda balina problemu emu ajaganya nnyo olusooka omwaka oba Christmas ate neerabira nti omwaka guba gukyali omwaka guba gugenda paka 6 ogw'ekiro ayagala ajaganye ate obulamu ne bugenda mu olwo olunaku nazikako abantu famire y'abantu bana lusooka omwaka lwe baako oli yagenda n'anywa ate nama n'akima ne mukazi we n'akima n'abaana olwayingira emmotoka yakuba kimotoka teyaddawo so kati bannange olusooka omwaka oba oyagala okunywanywera ewakaawo bwebake temujja mu kkubo okusumbu wansi ensi eba yavuddeko dda owekyegedde naye abantu bamala okunywa ne bajja basumbuwa ensi kulusooka omwaka mubeeramu abakubi b'obutayimbwa bangi kubanga nakati batandise walabye omuwala yabadde obutaala oyabadde abba obusaidi mira wamulayo ka video mulina okwegendereza kati eyo n'ebintu mwebiri saawa zino kati mwetutambulira abantu bangi abanoonya ssente so Christmas kikuba ku nyuma naye ne gavumenti security eba erina ntono kubulamu bwo kubanga abantu mwenna ebivulu biba ki bingi tesuubira nti buli kaseera security egenda kukubeerako manyi zino ennaku zino endala ababbi bagezaako bakwata biki kubanga gavumenti eba etulimu poliisi eba etukola ki naye kati bali babeera ku security nga balina church balina simanya night overs balina bino ebiduula balina simanya ebyawano ekitegeere so kati poliisi tegenda kubeera kumwe kati gwe nyini gwalina okwebeerako naawe security etandikira kugwe kenyini gwalina okwekuuma abalina embuzi waka munyweze ebisibo bajja ziri abalina enkoko ababbi bajja zikwata kati mulina okubanga namwe muli kwalaati sulanga otunula wuliriza ogamba otya nange kyenkubiriza Christmas kuno abalabi batu Ronaz Media abawagizi baffe kwekuuma mu nnaku enkulu naddala abavubuka kuba tukyabaagala abavubuka kakati bwe omulamu gwe baliko kakati buli omu amasimu tegabava ku matu kutegeeza abaagalwa baabwe ate waliwo neyasonda ssente ngako olunaku lwagenda okwegatta nga luza sirimu takola sirimu akola
wali nnyo nga bagamba ko olunaku lwengenda ogendako mu best bane genda mu best ngo okimanyi vibe za lab oyinza okuba mu best omwaka ogujja n'ogenda emagombe vibe za lab muba munene nnyo kubanga Christmas nnaku nkulu naye ate mulimu bano abakava mu kyalo bajja mu wava mu vugana n'oyo yeyo ne ba producer bennyini bakava mu kyalo abo twala producer bote bali ko lunaku olukana kwasanya buli lunaku yaba ni ate no waviiraawo kibalina okumanya gagwe bw'osanyuka n'obulwadde bwe busanyuka nabo sebo nabo babujaganya nabo mumazeeko omwaka nga buga onanjija wagundi nava wagundi endwadde ekirwadde ebyo bitambula ayinza okusookera nga gwe kyavaako yafa dda nenga kiri mukulu kinoonya kiri kuggwa ajaganya ate nawe ogenda kiwula kimanye nti obulwadde weebuli mukyakale nga mwegendereza engoye baziggyemu kati wali abagenda okufuna embuto anange nenga tamanyi taata wa mwana kuolo abaana b'amasomero azima bagenda ofuna oluto ku Christmas nga tamanyi taata wa mwana naye nga ate ono agenda odumutika naye tamanyi gwani gwe yalutika bona baali batamidde so kati mwegendeze mukuume obulamu bwammwe n'omwaka ogujja tubeere nammwe Katonda atusobozesa okubeera ffenna ennaku enkulu tezibajjako nnyo noweerabira nti n'enkya abantu tukyakwetaaga ate naddala Tronaz ebeetaagira ddala nabaliyo nga balina obulango babutuule obulango leeta obulango bannayibulanga Christmas emutwe ku bulango bonna nga bali omutwe ku bulango si bwa bbeeyi byakuteesa tuteese mutwe ku bulango naffe tufune ku Christmas tuleme kutambuza bigere sibula omulabi wa Tronaz Media abalabi ba Tronaz Media mikwano gyange mbaagaliza Christmas ennungi kabakadde nina omwaka omujja mukolu monde maama Sinsiya ne Sinsiya Ibanda mbaagaliza Christmas ennungi Michero awe Makindye nkwagaliza Christmas ennungi ogiyitemu n'omwaka omujja yakuyise gomala gatumira buli yangambye simu ebeereko otumiranga muntu akuyise yangambye simu ebeereko otumiranga muntu akuyise simu ebeereko akamapalomane kati program zalinga zadda tejja kujja kati omuntu kati oyisa ku simu kasiteeberako oyina kubeera mobile money ngeyaka yesi byagamba simu ebeereko wakyagamba wayinza okuba lino nayagala okutuweerezaayo twabasiibudde banayi mwebale nnyo mwebalira mbeebaza nze sinawe nyinza okukoma okubeebaza kwekuumira kuno buli bwolaba koolabye n'ogamba wano nnyo okoonamu ate nga munaaye sifa abakuwa data naye weebale nnyo weebalire ddala ate balina n'eddembe okuteesa bye twogedde obi ne bawabula komenti awo komenti ng'ekitwogedde obi owabule tetulina butereere tusobole kubanga tutereezaamu mu mpeereza yaffe tweyanzize naye tubaagaliza omwaka omujja tubabeerere naye nga tukyali nabeera ne Christmas ennungi mu mwaka tukyali nabo tugenda kuddamu yatukola puroguramu endala nga bwe tusabira omwoyo omubiri gw'omugenzi Mese Bontwe gukomewo bulungi mbeere bulungi mweraba